Abaminisita b'ebyobulamu baakussaawo ekifo ekirala wakumirwa abalwadde b'Ebola e Mulago. Minisita Nabakooba ataanyiza ku by'olukuŋŋaana lw'ettaka gaggadde olugenda okutegekebwa ab'omukago gwa IGAD mu ggwanga. Kubanga bw'oba tomanyi oli ajja nga talina na court order n'ayagala akujje. Zatamuna tokwaneza ku mawulire agabutikidde mu bujjuvu Ssaabaminisita wa Bungereza yakalondebwa Liz Truss ALEKULIDDE n'akkiriza nti emirimu gimulemye. Omukyalo n'Entebe gweyokeza mu bbanga ya nnaku anamunya zokka alambisa ensonga ez'enjawulo ezimusuuzizaawo ttawulo omulina olutalo olwa Russia ne Ukraine saako okulemererwa okusala emisala gy'abakozi. Ssaabaminisita wa Bungereza Liz Truss alangiridde nga bw'alekulidde ekifo ekyo oluvannyuma lwa wiiki mukaaga ez'akayoogomo olw'ebyenfuna n'enkolagana y'amawanga amalala. Truss okulekulira kimufuula Ssaabaminisita wa Bungereza akyasinze okumala ekiseera ekitono mu woofiisi ng'enagimazeemu ennaku 44 bukyanga alondebwa. Ku nnaku ez'anamwenya ennaku 10 tezaalimu kukola nga bakungubagira yalina abakyala Queen Elizabeth II. Truss ategeeza nti ab'ekibiina kye ekya Conservative Party bagenda kulonda Ssaabaminisita omuggya Sabbiiti ejja. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. Kyokka mu bo bennyini mu kibiina kya Troy balinamu okusika omuguwa ku ani agenda okuddako nga Ssaabaminisita. Truss nga yabadde Ssaabaminisita wa Bungereza omukyalo owookusatu asanze okusomoozebwa okw'amaanyi mu kiseera kino okwakatuubagiro k'ebyenfuna ng'alemereddwa okulambika pulaani ey'okubibbulula wadde nga mu wiiki 2 eziyise azirajjuza ebifo eby'enkizo ebyabaddemu baminisita abalekulidde okulinawo ensonga z'omunda. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. Akkiriza nti alemereddwa okutuukirizibwa obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa era nga yamaze dda okwogera ne King Charles II okulekulira kwe. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Ategeeza nti agenda kusigala nga ye Ssaabaminisita okutuusa nga Ssaabaminisita omuggya alondeddwa. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Ekisinza okuvaako embeteza kwe kulemererwa okusala emisaala nga bwe yalambika nga yakalondebwa wamu n'ebyenfuna okutumbuka ku sipiidi eyayiriiri. Amawulire ga Truss okulekulira geewanisizza Abangereza emitima oluvannyuma lw'okuba nti abadde yakabuulira Paalamenti nti ye mukazi mulwanyi era nga si mwetegefu okulekulira. And her supposed best friend, the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still here? Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Abadde yakasingana ssentebe w'akakiiko ak'amaanyi akali ku 2022 komiti akakulirwa Graham Brady ng'eno gye yategeeredde nti bannakibiina kye aba Conservative Party bangi babadde bamuggyeemudde obwesige. Truss ye Ssaabaminisita owookubiri akyasinze okumala ekiseera ekimpi mu woofiisi ng'eyasooka yali George Canning eyamala ennaku 119 mu woofiisi eyo. Ekyeyaleera abaka 16 ab'ekibiina kya Truss ekya Conservative Party bamulumbya butereevu liiso ku liiso ne bamutegeeza ng'emirimu bwe gimulemye. Can she give us any reason why her own backbenchers or anyone in this country can have confidence in her? Mr. Speaker, that I am sorry. We now come to the Leader of the Opposition, Keir Starmer. Truss ye Ssaabaminisita wa Bungereza owookubiri okulekulira omwaka guno ng'agoberedde Boris Johnson naye yalekulira.